Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage ku kakomo kaffe akakomo naye ng'akakomo ka butiiti oba tu designing ekigere kyaffe. Ebiseera ebisinga abaana abawala mutera okwambala akantu ako mu kigere, ndowooza bangi mutera obbalaba, batera okukambala mu bigere oba mu kigere ekimu, si bigere byonna wabula kimu. Ebiseera ebisinga abaana abawala badesigninga ekigere ekyo n'obeera ng'oli eri ng'obeera omulengera. Kati olwo njagadde mbalage, naye akakomo ako k'olaba tukayita akakomo k'omu kigere. Osobola okukateekamu bulungi nako eddagala, kwegamba n'omanya nti buli ky'oyambadde ku mubiri gwo naddala ekyo abantu kye batunuulira ennyo, osaanidde obeere ng'okissaamu eddagala, omanye nti akantu ko okawanze, omanye nti akakomo ko okawanze bulungi nnyo k'oyambadde mu kigere. Njagadde nkulage, njagala otunule olabe engeri gy'oteekako eddagala eryo. Tukozesa butiiti, obutiiti obwo nno bulungi nnyo okubeera ng'obukozesa obutiiti bulungi nnyo kubeera ng'obwambala mu kiwato. Kirungi nnyo obeere nga oyambadde mu kiwato kabeere nga kawangiddwamu eddagala, naddala eddagala eryo eryongera okubeera ng'omusajja oyo akutiitiibya, omusajja okubeera ng'akufaako. Ebiseera ebisinga obutiiti obwo bulungi nnyo, bulungi obuteekemu eddagala. Kati nga bwe tulaba ke tuli mu kukola ak'omu kigere, njagadde nkayise mu bwangu osobole okukalaba, osobola okukatikako bulungi nnyo eddagala erigendako, oba osobola okukannyika bulungi. Kati bw'obeera okakola kala zonna kukakola mu nkola yonna, tewali nti ate kino nti ate kiri, nedda. Oteekako kala z'oyagala zonna, naddala ezo ezaaka omuntu z'asobola okulengera ng'ali eri, ezo zibeera zaaka, kwegamba ofuna engeri gy'ozitabulatabulamu, tekiba na buzibu. Ffe kye twetaaga ekikulu kuteekako ddagala eryo tugenda okuteekako. Nkugambye ka mu kigere, si kakomo ka ku ngalo, si kakomo nti ka ku ngalo, nedda, ka mu kigere. Just mbadde nkikulaga bulazi. Kati akantu ako okalaba akati ako eryo ddagala, eryo ly'olaba ddagala. Kati ako kalungi nnyo. Akati ako kava ku muti gwe bayita omuzzaŋŋanda, kagumu nnyo nnyo, tekasobola kwatika n'owekatoba, kasigala kagumu. Kitegedde? Okateekako bulungi nnyo nga bw'olabye. Akati ako b'eddagala eryo liteekako, okwo kw'oteekako akati kamu k'oteekako. Kati bw'omala okuteekako akati ako bulungi, bw'omaze okukola akakomo kaffe ak'omu kigere, n'okateekako bulungi nnyo obwo obusiba. Oteekako obusiba bulungi n'obulookinga nga bw'olaba awo ndi mu bulookinga. Bw'omala obussaako bulungi, kyenkusaba funa eddagala eddala okateekemu okasuzeemu ko kennyini, kasuzeemu. Kati akati ako kaba kagenda kunuuna eddagala eryo libeere nga likasigalamu obudde bwonna, ebbanga lyonna. Akati ako k'olaba ako, ndowooza okalaba akati ke tutaddeko. Kati bw'oddira eddagala eddala ery'enjawulo n'oligatta wamu n'onnyikamu akakomo kaffe ako n'okasuuza mu ddagala eryo, eddagala eryo liba ligenda kuyingira mu kati ako ke ntaddeko oba ke tutaddeko. Ekitegeeza eddagala eryo liba ligenda kusigalako bulungi nnyo. Okitegeera? Okannyika mu ddagala ery'enjawulo, osooka okuddira ery'emikisa oba eryo ery'ekigendererwa, okugeza ng'omulamula. Osobola okannyika mu mulamula n'omanya nti buli wamu wonna w'onaabeera otambudde, wonna w'onaabeera olaga, omulamula gubeere nga gukulamulira ebyo byonna by'onaaba osanga mu kkubo. Okalaba akati ako okalaba ako, tosobola na kkalaba, teri muntu asobola kkalaba olw'ensonga nti kabuliramu obwo obutiiti bubeerako. Bwe kityo bwe kiri. Kirungi oyambale obukomo oba obutiiti bwonna bw'oyambadde, oba mu kiwato oba mu kigere oba ku mukono, ng'akantu ako kawangiddwamu eddagala erigenda okukutaasa mu bintu eby'enjawulo, okuyamba mu bintu eby'enjawulo. Olwaleero tutunuulidde akakomo k'omu kigere nga tukataddemu eddagala. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza kyonna ky'oyagala okumbuuza, nja kuba nkuddamu. WhatsApp namba yange eri 0777873401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo
bwekityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.